ng'ebula olunaku lumu ttiimu y'eggwanga the Cranes esituloka olekera eggwanga lya Togo. Omutendesi Micho Slovich asazeewo obutakkiriza bannamawulire kulaba kutendekebwa kwa ttiimu eno okusembayo. Micho agaanye n'okulonda ssimu za bannamawulire b'amanyi mu ngeri y'okwagala okwanjula ttiimu ey'ebyewuunyo. Micho asuubira okwanjula ttiimu esembayo y'abazannyi 18 olunaku lw'enkya bw'eneeba tennasitulwa ku lwokusatu okwolekera ekibuga Rome ekya Togo mu nnyonyi eyabaweebwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Mu ngeri emu, obuli bw'empaka z'ekikopo kya Sekafa Senior Challenge bukwatiddwa leero mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia nga Uganda eteereddwa mu kibinja kye kimu ne Kenya gatali makambugu. Mu kibinja kye kimu ekya B mulimu Burundi ne Djibouti. Ekibinja A mulimu Ethiopia abategesi b'empaka z'omwaka guno, Zambia bagenda okusamba nga abagenyi, Tanzania ne Somalia. Ate ekibinja C mulimu Sudan, Rwanda, South Sudan ne Zanzibar. Enteekateeka engeri ttiimu gye zigenda okusangamu zaakufulumizibwa essaawa yonna ng'empaka zaakuggyibwako akawunga Novemba 2015. Frank Serugo, WSTV, Kampala.